Kakati nno Abaganda bagamba nti okalyadda kaddadda ekigudde ku mugagga amanyiddwa nga Ham oba Hamisi Kigundu ampuliriza ono bamaze okubeera nga bamukakasa nti naye wakubeera nga attibwa. Kakati nno ebigambo bino binene ddala era ebigambo bino bikulu nnyo kyokka ng'omusajja nnyinnyini Ham yabyeyogeredde nti bwe mulaba nfudde temwewuunya omuntu agenda okubanga nzise ye gundi ne gundi. Kakati ono nga yeerabidde nti yasenda bannayuganda wali ku paaka yaadi we baali bakolera n'azimbawo ebizimbe bye era kakati ali mu kusolooza. Wabula nga sinnakutuusa eyo njagala nnyo okimanyi nti pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ampuliriza olunaku olwaleero abadde wali eri e Namirembe era ono abadde mu kusabira kitaffe mu Katonda. Wabula kansooke nkolaku katono nnyo ate nkomewo nkubuulire obubbi obukudde gye. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu eyali member Parliament mu Kyaddondo East the Parliament ya Uganda era principal wa National Unity Platform tusanyuse nnyo okukulaba. Honorable Joel Senyonyi member of Parliament wa Nakawa East Parliament ya Uganda era yakulembe oluwabula gavumenti ya Uganda tusanyuse nnyo okukulaba. Kakati nno oyo mu ku footage nga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ali wali e Namirembe mu lutikko okusabira omwoyo gw'omugenzi Katonda mu kitaffe. Kakati nno mukwano gwange mpuliriza sigenda kubeera nga nnonzalonza njagala nsooke nkuzeeyo emabega katono nnyo mwenna abagamba nti Mwami Kyagulanyi assizza abaana b'abandi. Kakati njagala okubuuza omusajja ono y'omu ku basajja abaalwana entalo ez'e Uganda nebweru wa Uganda era ng'omusajja ono yali kafulu ddala era nga munene ddala era bwe yafa oba bwe yamala okuttibwa ensi yeebuuza ddala omuntu gwe bagambye nti yamusse kituufu ye yamutta oba waaliwo firimu. Ebiseera ebyo Judith Nabakoobwa yali omwogezi wa poliisi. Kakati nno ampuliriza tutandise botti olabe ettemu gye livudde mabega obunyaguluzi obubbi mu gavumenti eno ogenda kutya ensi. Tusimbudde wuliriza goberera ebigambo bitiisa. Emambi ebadde esala ku makya g'olwaleero ku kyalo Wabigalo mu zooni eya project Lydia Draru Atimu akidde omu ku baduumizi b'amagye ababadde basinga ettutumu mu ggwanga Major General James Kazini n'amukuba omutayimbwa ku mutwe okutuusa lwamumizizza omusu. Oluvannyuma okufuna obutakkaanya ne mukwano gwe Lydia Atimu akavuyo akaddiridde Atimu yamukubye ekyuma ku mutwe Jeno nagwa wansi kubanga asangiddwako n'olubale emabega w'omutwe. Kati tusuubira nti abasawo banaaba beetegereza bajja kutubuulira ddala kyekituufu yakozesezza metene yasangiddwawo oba waabaddewo ekintu ekirala. Ekikangabwa kino kisombodde ab'ebyokwerinda ab'enjawulo ssaako mikwano n'ab'eŋŋanda za Kazini nga tebakkiriza nti ddala afudde. Ebyokwerinda bibadde gulugulu era ng'abantu batono nnyo ababadde bakkirizibwa okuyingira mu nju eno munda. Kigambibwa nti Kazini yakyakaddeko ne muganzi woono kyokka bwe bubadde bukya n'agendako mu maka ge Munyonyo. Eno n'embooge tebugumye n'akwata emmotoka okujja ewa Bigalo ewa Lydia Draru Atimu gye bamuttidde. Kigambibwa nti bano babadde bakagalanira ebbanga eriri wakati w'emyaka 2 ne 3. Abantu abasoose okutuuka mu kifo kino Kazini wattiddwa bagamba nti Lydia Atimu yabadde nga aliko ekimuwujja nga bw'ayogerera waggulu nga bw'amaze okumutta kyokka ng'alabika nga byabadde ayogera abadde tabitegeera. Okutuuka wali tusanga mukyala nga ali kwogana nga bawagudde wansi afudde ng'agamba nkumaze maze kumutta nange oba bansibe oba bankuba amasasi bankube. Nalabye Meja Kazini nga ali mu musaayi yebase mu musaayi ne by the time we twatuuse abadde tannafiira ddala omusaayi gubadde gukyafuluma. Dagamba bawe nkuse ddamu oyogere maze okutta. Abadde nga kale alaluse byayogera nga tebikwatagana. Oluvannyuma Atimu atwaliddwa ku poliisi n'akwasibwa poliisi ekola ku kubuuliriza ku misango abitebye. Era Atimu mukwate ali ku CPS ndowooza. Omulambo gwa Kazini gugiddwa ewa Bigalo ku ssaawa nga 4 ez'okumakya ne gutwalibwa mu ddwaliro ekkulu ery'e-Mulago okwongera okwekebejjebwa. Bannamagye balaze obwennyamivu olw'engeri omulwanyi ono Namige gy'afuddemu oluvannyuma lw'okulwana entalo eziwererako ddala nga muno mw'otwalidde eza kuno n'ez'omu mawanga ag'ebweru. Kakati nno
Gavumenti ya Mwami Museveni okutirimbula abantu kwava dda tekwakatandika kati wabula ng'ekisinga okubeera nga kikwewunyisa oba nga kikwennyamiza nga bw'odde Major General James Kazini eyattibwa gwe bagamba oba agambibwa okuba omukyala mbu yamukuba omutayimbwa ku mutwe kaakati ate omusajja eyali omwogezi w'amagye eyali amanyiddwa nga Kano Felix Kulaije ebiseera ebyo yagamba nti yamukubye eccupa ku mutwe kyokka ate oluvannyuma abalala nga bagamba yamukuba omutayimbwa ku mutwe kaakati bino bibiri kyewuunyisa okubeera ng'omwogezi w'amagye era nga neyattibwa w'amagye nga Major General Mulambirira ng'agamba bamukuba cupa ku mutwe kyokka nga ate poliisi egamba nti eyamutta yamukuba mutayimbwa ku mutwe kati nga kino kiraga nti bino byonna bibuzaabuza kati mu mbeera eno bw'okwata ebizze nga bibaawo okuva ddala eri emabega eby'abantu abazze nga battibwa abakubwa emitayimbwa abakubwa simanya amacupa abakubwa obubenje abakubwa amasasi kaakati ate mu ngeri y'emu njagala olaba akatambi kano ampuliriza omusajja ono naye yattibwa buttibwa era omusajja ono yali wa opposition wabula yattibwa wano nga twolekera akalulu ka 2021 kaakati nno waliwo olunaku olw'okumujjukira Comrade munnaffe wabula ku lunaku olw'okumujjukira era poliisi neesalawo netukolako effujjo eryali ekkambwe ennyo kaakati nno njagala nnyo ojjukire ku bintu bino katono nnyo kubanga buli lwerabira eby'emabega eby'omu maaso oba tojja kubeera ng'obitegeera sooka ojjukire ku bigambo bino olabe poliisi ya Uganda oba poliisi ya Mwami Museveni engeri gyeyisaamu abantu naddala abo abatwagira Mwami Museveni nyini gwe mwatemula tuzze wano wenyini okusabira muganda waffe gwe mwatemula ate kakati mulaga mwagala kutumanyiira kakati twagala okubabuuza ani abawadde olukisa okusalawo akapande kaffe line kkubo lyatuweebwa mu mateeka yalagidde ono ateeketiya gas kanista mu kyemba agiteekemu wallahi tugenda fana mmwe mwatta fulanka naffe mututtereera ombwammwe kati kambabuulire tugenda kufa nammwe nga we mwatta fulanka naffe mututte nga tuzze omusabira leero temugenda kutumanyira mmwe busajja mmwe ogenda kola ki gwembwa tomugoberera mwatta muganda waffe tuzze musabira lino ekkubo baalimuwa muzze okukola ebikolwa eby'obutujju yunifoomu ze mulina tekuliiko mannya olw'okuba mumanyi nti byemugenda okukola bikolobero yunifoomu yo tekuli linnya naye njagala okutegeeza gwe wulira twagala okutubuulira byaddakwata abitwalawa atubuulire byaddakwata abitwalawa byaddakwata abitwalawa atulage byaddakwata gy'abitwala atulage byaddakwata kati kwegeza okubeka kanistaka wallahi tugenda fana mwe muge tutabusi geza okubeka kanista kamu gwe geza okubeka kanistaka lero tugenda fana mmwe tugenda balagati naffe leero tugenda fana mmwe geza okubeka tiyagasaka nammwe mugenda kufa naffe leero geza okubeka kanistaka ogenda kutya mukola ebikolobero yunifoomu teziriko mannya kati nkubuulira ono akutte ebifaananyi twagala abijjemu ayina obijjamu musajja gwe temuyina kyemujja kukola gwegeza okuba erimu tufana mmwe nkuba fanange nga mwatta fulanka ojja kutya mwamala okutta sente notunuulira abasirikale abato be bakozesa ebintu ebyekisiru kyemugamba mwe temumanyi nti eno Uganda yaffe ffenna mwamala okutemula fulanka tuzze okumusabira n'akapande ke kabaluma notunuulira yanga generation gye bakozesa okunyigiriza bannansi mudidde emyaka gyammwe mugitunda mu bintu ebitaliyo nkugambye nti ebikolwa ebyekko ebikolwa ebyeffujjo ebyokunyigiriza munnansi naddala oyo omuntu owa wansi omuntu oyo atawagira NRM oba atawagira regimu bikyagendera ddala mu maaso
wabulanga n'okutugumbula abo bennyini ate era abali mu gavumenti nako kukyagendera ddala mu maaso kubanga mwenna mujjukira nti nga mwami Museveni yakawamba waliwo omusajja yali amanyiddwa nga Andrew Kayiira Lutakome kakati omusajja ono yakubwa byasi ebyamuttirawo kakati okuva olwo abasajja bangi abazze nga batugumbula ku legimu eno ya mwami Museveni nga bakubwa byasi omuli n'abasiraamu ab'omuddiriŋŋano abazze nga bakubwa ebyasi wabula bino byonna nga bigenda mu maaso abantu bafuuka kyesirikidde naddala ku nsonga nga zino ezigenda mu maaso naddala abo abali akasente kyokka nga mu ngeri y'emu ng'oggyeko okutugumbula n'okutirimbula bannayuganda ab'ekyeyononere n'okubba omudidi gw'ensimbi okuva ddala eyo emabega nga mwami Museveni yakawamba tebyakatandika kati bangi muzze muwulira eddwaliro ly'e Lubowa simanyi twakwata biliyoni ne biliyoni ne tuziwa Roko ne tukwata biliyoni ne biliyoni ne tuziwa abasajja bakole eddagala erikola covid kaakati bino byonna ng'obitadde ku mabbali nga bino byonna tebinaba kubeera nga bibeerawo emabega eri ddala okuva nga mwami Museveni yakawamba bw'ati njagala owulire amawano njagala olabe ebigambo bino nti omusajja olwajja yatandikirawo okukwata lweyokwera yatandikirawo okukwata gasawo kugapakira kubeera nga agajjuza kubanga ono 1987 lwe yawamba eggwanga erya Uganda kaakati okuva olwo omusajja ono yatandikirawo okubeera nga mukwano gwange n'abantu bakola nabo batandika okubeera nga akasente k'omuwi w'omusolo bakatandika okubeera nga bakabba era kakati njagala neegatteko nkutwale butereevu nnyo nkujje emabega mu 1987 oli omutitimbe n'omutitimbi ogw'essente oguzze nga gubbibwa mu bintu eby'enjawulo oba mu bifo eby'enjawulo oba mu department ez'enjawulo oba mu bitongole eby'enjawulo bannange bano abasajja banyaguludde ensi naye kisinga okubeera nga kikwewunyisa n'essaawa zino bakyanyagulla kwoteeka okubinika omusolo omuyitirivu ennyo ku bannayuganda oba oliawo gwe batafunamu kaakati nno owulira ebigambo bino n'obuwombeefu ojja kutya abasajja bano nti babbye akasente nze Eke Master tusimbuddewo ti video gimpera ekigalo omanye nti omulongoose omuluutansozi asembyeyo ennamba 910 yamala ebizibu ebya buli kkala ejja kuba mpanvu mu naye kigumire February 2986 eyali General Manager wa Uganda Airlines Ochola Latigo yayita ennyonyi yali emaze mu bbanga eddakiika 30 ekomewo emukime ye ne banne officials ba Uganda Airlines kubanga baali bagende Pakistan mu Karachi okuteesa ku by'okuddiza Uganda ennyonyi zaayo Boeing 2 sente w'omusolo bw'etyo bwefa mu 1987 Nathan Basamunyu yabba mu 1987 yabba obukadde bwa Uganda 706 era teyasibwa ekyamugaana okusibwa kubanga yali ava mu famire ennene eyayambako Museveni okujja mu buyinza Sebutemba 11 1986 waliwo okugula emmotoka za president neza president's office ngera zigenda okugulibwa minister w'ekiseera ekyo yaliwo ebyokwerinda Grace Ibingira eyababuzaabuza n'abagamba nti Land Rovers eziva Spain zifaanagana ne Land Rovers eziva e Bungereza era zonna quality yemu n'abagamba ezo ssente zigenda kugula mmotoka ziva Spain kubanga eziva Spain ate zaakabeeyi kaliko wansi bagenda okukakana ng'omusajja abagulidde emmotoka kika kya Santana naziyingiza eggwanga lino era kibalirirwa okubanga mu 1987 obukadde bwa $8 bwabbibwa Museveni bino ebintu yali abimanyiiko era naye akasente yagabana wakati awo mu byayogerwa Dr. Kizza Besigye yavaayo n'akozesa ebigambo bino mu luzungu yagamba bw'ati you cannot accuse the NRM government of corruption cause when we came, we found corrupt society and we are dealing with the same people. Sikwewunya Besigye okubanga twali tuyingira kalulu 221 waweebwa obuwumbi 7 okuva wa Museveni mbokole campaign. Era nobeera nazibbanga nga toyogedde nga gogamba mbuzava mu basapota bo naye singa zaali zaweebwa Kyagulanyi ebigambo byandibadde bingi. Okitegedde ekintu ekyo. Eriya Kategaya 96 Mudanze tax evasion scandal eno company yali ya Museveni yennyini mu kukumpanya omusolo gw'eggwanga yabbiramu
shillings obuwumbi 6 mu 1996 era wakati kati awo Museveni mu kuswala okunzi n'agoba Eriya Kategaya mu busungu obw'ekitalo kwe kweyunga kuba abeesije ngazze ne bakola ekibiina kya FDC naye era oluvannyuma yazzibwayo ngero omwana we waka kuba Eriya Kategaya yenyiganga agamba nti Museveni ye yali mu luko lw'okubba ssente naye mu buswavu ate yagoba mu ye ekyo nkitadde Ghost Soldier Scandal 2023 ezo sente ezabbibwa zaali obukadde bwa Uganda 324 wakati mu lutalo awo nga balaga nti Uganda ina abajaasi webati enamba bweti naye nga abajaasi abo tebali ba Ghost Soldiers era obukadde 324 zabbibwa. Jim Muhwezi ono yabba sente za UPE. Samu Kuteesa yabba sente za kutunda Uganda Airlines ne bana abasajja nga bwe bataswala wakati mu kutunda Uganda Airlines yabba sente ne nasigala ne kusayo kyennyonyi Entebbe ngira yaddukanye emirimu ng'akozesa ekitongole kya Eniasi luvannyuma bagifudde Naasi ndowooza kati ye Mezis obudde buno bali mu kubba bubbi sente ya wa musolo. Valeddamu Scandal 2023 wabbibwa obuwumbi 3 mu obukadde 5 era Dr. Specioza Wandera Kazibwe ye yali obudde obwo Minister wa Agriculture n'avaayo n'agamba nti dams gye ziri twazisima niyo olw'okuba nti waliwo mu abataagala kuziraba era temuziraba abasobola okuziraba bo baziraba dams gye ziri. Omukyala bw'ate bwe yakola ki bwe yagamba 25 Alex Komugisha Jim Muhwezi ne Michael Mukula babba sente za Global Fund ezaali ziweereddwa Uganda obukadde bwa $47 nga ziyita mu bibiina eby'obwannakyebwa. Kyokka zino sente zaali za kujjanjaba kawuka ka siriimu abo baafa, okujjanjaba malaria ne bafa, n'okujjanjaba tuberculosis. Era wakati awo gavumenti ya Switzerland n'ekyo ekitongole ekyali kitugendo tuwa obuyambi baasazaamu okuwa Uganda obukadde bwa $200,000. Balamu abantu abafa nga bafudde sirimu akaseera ako nga tebafunye empeke za ARVs, tebafunye bujjanjabi nga Jim Muhwezi azitutte, Michael Mukula azitutte ne Alex Komugisha bazitutte. Kyokera 2007 Michael Mukula y'omu ne Alice Kaboyo babba sente za Gavi Funds nga zibalirirwamu akawumbi kamu obukadde 809 eza Uganda nga zino zaali za kugema baana 6 killer diseases. Naye Mukula agamba nti sente ezo Janet Museveni, Jim Muhwezi ne Alex Kamugisa bazimanyiiko. To mention but if you sagala nnyo kukola videos mpanvu ne list endala ejja. Kakati nno ampuliriza ng'ojjeko okubeera nti abasajja bano beekwatiramu ne banyagulula bannayuganda nga bwe baagala. Kaakati ate mukwano gwange ampuliriza ng'ojjeeko ekyo abasajja bongedde n'okugenda mu maaso okulabika nga bafera naddala bannayuganda nga bakozesa abantu abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Kaakati nno gye buvuddeko mwenna mwalaba omusajja amayiddwa nga Mathias Mpuuga eyayogeranga ebigambo ng'ali straight, eyakolanga ebikolo ebyayambanga mu Nansi, eyabeeranga awo n'ayambala bulungi, abantu bonna ne bamukkiririzaamu naddala abo abali kudda oluvuganya ng'okwotadde ne pulezidenti waffe Mwami Kyagulanyi Ssentamu. Ono yamuwa n'obwaloopu oba muyitiridde of opposition n'abeera nga naye amukkiririzaamu, wabula kyannaku nnyo omusajja ono yatuukayo mu paaliyamenti ekyoja mu miro ne kimuwoomera bw'atyo ne yeefuulira mu kiti nga embazzi. Kaakati si yekka era bw'atyo n'afunayo ne ku babaka aba paaliyamenti abaasalawo okubeera nga bamweyungako bakole gwa kubba bubbi na kulya nsimbi ey'omunnayuganda mu kifo ky'okubeera nga bagenda mu paaliyamenti bakole ekyo ekyabatumwa n'okuweereza bannayuganda. Kati gye buvuddeko omusajja amanyiddwa nga lumu ono ng'akiikira abantu b'Emityana, ampuliza Mityana House. Ono yavaayo n'ayita ekiteeka kino ng'ayagala kukiyisa mu paaliyamenti. Gwanga ne muli malawo ne wamwe ne mubbayo mwenna mugenda kumaliriza wano bw'obeera musiraamu futi bbiri tukuteeka mwaka okwolaba wabbali teri agenda ne bye mubonyaabonya abantu. Mwagambye Kampala twalonda bubi ate bano nabo balonda bubi, nabano balonda bubi.
yagaana okubeegattako bantumye mu ggwanga mukama katonda yamanyi kyalibakolera mu ggwanga ne President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo era bano baasalawo okubeera nga bakikinikawo ekintu kino olw'okubanga ono abalemesezza ddiiru mpitirivu nnyo ezandikutukidde mu woofiisi eyo kaakati omusajja yabafuukira akagumba wegoge wabula abantu b'Emityana tebatudde baga nti okufa n'obutanyagwa omubaka ono lumu abakiikirira bo tebamutumangako kugenda mu parliament kukola bya kisiru kuleeta nnongoosereza zino ze batamutumyeko era bano bagamba talina kyabayambi yadde n'akamu n'akatono mu kifo ky'okubeera ng'ayamba bannansi naddala abantu abo bakiikirira yasalawo okulya ssente nakubeera nga yeekulubeesa n'abasajja abali mu gavumenti bannamityana bagamba olunaku olwaliro tetugenda kukkiriza era bano bakubye miitingi enkambwe ennyo bwe batyo ne bawanika ebipande ebya buli kkala nga bagamba nti omusajja ono lumu tebamukkiririzamu byakola byonna abikola ku lulwe nga omuntu wabula ab'Emityana tebamutumangako tebakirowoozanga nako yadde okukirota nti omusajja ono agende atwale ebbiiru eyo ey'okulonda omusajja amayiddwa nga leader of opposition kakati nno tugende ffenna Emityana olaba bannamityana bakutte wansi ne waggulu ng'ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo byakamala okugoba ebbagalo omubaka Richard Lumu n'abalonzi mu Mityana South omubaka Lumu gy'akiikirira bavudde mu mbeera ne bamunaabira mu ngalo nga bamulanga okwesiba ku bbago ery'okulonda akulira oludda oluvuganya mu paalamenti kye bagamba nti tekigenda kuyamba ggwanga. Abalonzi bano ababadde abakawo okukira omususa bategeezezza nti omubaka Lumu baamwesiga kyokka abayiyeyo nnyo kubanga ensonga ezibaluma tewali yadde n'emu gye yali atuusizza mu ssetteeserezo w'eggwanga. Nsaba mu nsonyiwe saategeera muntu ki gwe tukola ki gwe tuwagira aba tateese ebyo ffe bitwakoze eki n'olwekyo twagala abantu bategeere Mityana South kizibu ki ekigiruma. Okusinziira ku batuuze bano balina enguudo embi okukamala kw'ossa amasomero mu kitundu kyabwe agasusse okubeera mu mbeera embi ebyobujjanjabi ebitamatiza kyokka ng'omubaka Lumu yandibayambye ate yabasuulirira. Tulina amakubo gajjudde ebinnya ffe nga bannamityana tuli basuubuzi tuli balimi otuyambye otya tubadde tusaba mukulu Lumu etteeka lyo ffe nga bannamityana tuligaanye. Mpulira essanyu singa bukya ku makya omubaka wange n'agenda mu paalamenti n'aleeta etteeka nti eddagala ly'ebirime oba ebikozesebwa mu nnimiro bikeke ebbeeyi okusinga ku by'ennima. Nsanyuka nti omubaka akoledde naye olwaleero kasooli gw'ennima wanusu bita n'eccupa y'eddagala emu ya mitwalo 2.5. Wabula bano poliisi tebaganyiza kugenda wala na kulaga butali bumativu bwabwe era bategeezeza nti kyebakola kimenya mateeka ekibatabudde nnyo bwe batyo ne bagiwereekereza ebisongovu. Tebabadde ba NUP bokka mulimu n'aba NRM mulimu aba DP tuli ku nsonga ekala eggwanga nzayimiridde wano ndi NRM nanyi mu kifo kino. Abatuuze bano era balumiriza omubaka Lumu n'okubeekweka nga kati basigalira kumulaba ku terefayina nga bannayuganda abalala. Olwaleero tulina amalwaliro mu Mityana South constituency temulimu wadde panado temulimu wadde eddagala mwamirimu mu kifo ky'ogenda tuteeseza tuwa eddagala atuteeseza bitatuyamba. Onda gwe senga twalonda onalebo makulu naddayo n'akolera eggwanga ne tumanya nti owe n'alemu yatufuga bw'otufugira mu buzibe watulonda ne tukulonda n'otugamba mugenda kuba mutambula nange bwomu naye se onalebo lumu tukusaba mukama waffe todda. Wetukoledde eggulire lino nga poliisi tennabaako kyeyogera ku kwekalakasa kw'abatuuze bano wabula nga n'omubaka Lumu naye mpawo kyeyayogedde ku nsonga zino. Kakati nno eby'Emityana ng'obitadde ku mabbali ampuliriza olina okubeera nga okimanya nti Uganda kakati bwe yatuuka bannayuganda baafuuka era kakati bano beebeereramu oba ofaanana otya oba oli otya kasita ovaayo n'okola ebitajjansa ebitajja ku ppate ebyo ebitaakutumwa abantu basitukiramu tebakyayagala kumanya bano banyambala masuuti simanyi nyambala mataayi kakati bye bakola bannayuganda baabivulugadda baasala okutambula n'abantu ba wansi era kakati bano abasajja oluvannyuma lw'okubeera nga twabagwamu nti bulijjo batusiba kantuntunu n'okubeera nga batulimbalimba nti balwanyisa mwami Museveni kumuggyako abasajja bakkusa mbuto zaabwe
abasajja benonyeza kyamisana, abasajja bakolerera famire zaabwe. Kakati nno binongo bitadde ku mabbali, ampuliriza, njagala nnyo okimanye nti omusajja amanyiddwa nga Amesi Kigundu ono ampuliriza abasajja bagamba nti tukuyisizaamu eggaali. Njagala jjukira omusajja ono gye buvuddeko yavaayo n'alaajana naga nti waliwo abantu abaagala okunzita, wabula abantu abaagala okunzita bali ku lusegere nnyo ne First Family. Wuliriza ebigambo bino, abasajja balina ssente naye nga bangi ssente zino oluusi mbu teziba zaabwe, oluusi mbu babatuma butumi kubeera nga bo bakolanga kifaananyi. Kakati omusajja ono ampuliriza ye nannyini haamu, buli kizimbe kyolaba kiriko haamu kigambibwa mbu bibye, okusinziira ku ye agamba bibye, naye amawulire agamu ag'omunkubu gagamba nti omusajja ono yandibanga aliko aseesa emabega eyo, wabula omusajja ono gambi gye buvuddeko yavayo n'alaajana ng'abagenda okubeera nga bamutta mbu kubanga bamulanga bya bugagga bwe. Kakati nno omusajja ono bannayuganda naddala abantu abo abawansi bamwanukudde, kubanga njagala ojjukire nti omusajja ono okumpi ne Nakivubo we yazimba ekizimbe ekyo ekya Hamu Simanyi Shopping Mall waaliwo akatale akamanyiddwa nga Paaka Yadi. Kakati kano kasooka ne kakumwa omuliro. Oluvannyuma lw'okubeera nga kakumwa omuliro, bannayuganda balwana okulaba nga bakazzaawo. Bwe bakazzaawo ne kaddamu ne kakumwa omuliro omulundi ogwokubiri, nga buli lwe kakumwa omuliro emmaali y'abannayuganda etokomoka. Era baakokya ogwokubiri, abasajja baga tetujja kupowa, ne baddamu ne bakazimba ne bakazzaawo ogwokusatu. Era abasajja abakumi b'omuliro baaga nti osannyana muliro naye omuliro gwokya, osaagana lyanda naye omuliro gwokya. Baddamu ne bakoleza akatale kano omulundi ogwokusatu. Kaakati abasajja bano bwe bakoleza akatale omulundi ogwokusatu, enkeera twasangawo kibaati. Era okuva olwo omusajja Amesi Kigundu yasalawo kuzimbawo kizimbe. Ensi ne yeebuuza ani abaddayo kya akatale ne bizinesi z'abannayuganda ab'omuntu wa wansi. Kaakati bw'abanga bizinesi zino bazookezza, ani asuddewo ekizimbe? Asuddewo ekizimbe yabadde mabega w'okwokya akatale kano. Ebibuuzo ne bibeera bingi nnyo naye nga ansa ntono. Kati njagala oli engeri gye bamwambalidde omusajja ono ng'atandise okulajana nga bwagenda okuttibwa, nga yeerabire nti naye bannayuganda 10,000 be yazza mu kyalo nga bookya akatale ako, era ye afune wazimba ebizimbe bye. Kigundu kankujjukizemu katono nga 25 Feb 29 akatale ka Paaka Yadi kakolezebwa omuliro. Simanya ani yakakoleza. Nga lumu August 2011 ne baddamu ne bakakoleza omuliro, tebabaweeza. Nga 13 May 2013 ne baddamu ne bakakoleza omuliro, kyokka era nga nnya December 2013 ne bakakoleza omuliro. We bakakoleza omuliro ne bakubawo ebibaati. Ekyava mu bibaati byali bizimbe byo obudde buno byoli mu kusolozaamu akasente gwe nga Hamu. Era ebizimbe byo biyita Hamu Shopping Grounds. Naye obadde okimanyiiko nti emirundi gyonna gye baayokya akatale ako abantu baafiirwa emmaali yaabwe era baakaaba amaziga. Kankuddemu seruka mama yute we bakwata kulirye nga awoloma. Abantu abaafiirwa emmaali mu katale ako bangi badda mu kyalo, bangi amaka gaabwe gaafa, bangi pulogulaamu zaabwe ze balina ezaali zibatwala mu maaso zaafa, future zaabwe zaakomekerezebwa ebbanga lye bayokyeza akatale ako. Kyokka ate baakubawo ebibaati. Jjukira wali mu katale tewali gwe baakwata nti yali akookya. Naye ate bwe kaamala okwokyebwa baakubawo ebibaati. Hamu Shopping Ground, Shopping Mall simanyi biki, Shopping Ground simanyi nonsense wa mwoyo gwe wafulumiramu nga gwe nannyini. Kati nze mbuuza ani yayo kyakatale kalyoke kaveewo, ani yakwokyeza akatale kaveewo gw'olyoka oteekewo ebizimbe byo. Amaziga g'abantu ge baakaaba obudde buli kati budde buno gwagasasula, oba bakyalibo bakwefuulidde at this time nga baagala kulyawo bakulyewo. Be bamanyi mwe mulina biddiru byammwe baba kulya izulu bitukwatirako. Bannayuganda baakaaba amaziga ku mali yaabwe yafa emirundi gye nkusomedde. Balamu n'emirala emmaali gye yafa, balamu emirala gye baagiremesa omuliro okwaka. Kakati baali bakyali mu maziga gwe ate n'oteekawo ebizimbe byo. Kati oli ku kamera ogamba bannayuganda bakimanyi singa banaabamuse mukoddomi wa Museveni n'ekiri wakiwanuka be bajja okuba kalugire n'ekiri wakiwanuka be bajja okuba bavuddeko ensonga eyo mbu tumanye. Kati bwe tumanya tukole ki? Ffe tetulina naffe kyabbakola, naffe tulina ebizibu byaffe ebitumala. Abantu bangi baafiirwa emmaali
abantu nga bavudde ne bakulaga emaali yaabwe yafa ne amaziga ge baakaba kati budde buno gwali mu gasasulya because wakkiriza n'obeera nga gwataddewo ebizimbe ebyo kitegeeza nti omuntu eyagalanga akatale ako kasaanewo obudde buno yayinawo emaali kati naawe atuukaaba kati Uganda tuyambaani tulekaani omwavu gwe bayokyeza emaali akaaba ali n'omugaga azimbyewo ebizimbe ali mu kusolooza omwavu ate naye akaaba. Kakati nno ennungi tezikya bbiri. Omusajja ono yali ampuliriza azimba ebizimbe bino nga musanyufu nnyo era nawe ne bannayuganda emirimu nkuyanja n'enkuyanja wabula ng'ekisinga okubeera nga kikwewunyisa ate bannayuganda baafuna emirimu egyazimba ebizimbe ebyo ebya Hamu Shopping Mall kituufu baafunamu kubanga ewali ekibi watambulyewo n'ekirungi naye ate bannayuganda bali abazzibwa mu kyalo abayokebwa bizinesi zaabwe ne capital n'abaggwako nga buli kimu ekyabwe kimaze okusaanawo. Omusajja ono kiki yabaddizaawo era kakati essaawa zino nga bw'owulidde yali ku bizimbe asolooza buli mwezi asolooza akasente akasajja kyokka nga abantu bano abaagobwawo oba abayokerwa bizinesi zaabwe baali baagula emidaala era nga baasasula era nga we bakolera tebakolerawo ku bwerere nga bangi baateekawo ssente zaabwe basobole okubeera nga bayizaawo ekinaawerera abaana baabwe ekinababeezaawo kubanga emirimu gya kakati ennaku zino gufunwa ani akumanye era ng'oggyeko ekyo mwenda mujjukira nti olunaku lwajjo nakolera akatambi naye nkulaga abantu be baasenda wali eri mu Lubigi kakati abantu babasendawo bannansi bennyini abasajja abachina ne batandika okubeera nga bayiwa ettaka mu kifo kyennyini we baasenda bannayuganda abasajja bagwira ne batandika okubeera nga bayiwa ettaka nga balaga nti bagenda kukolerawo bizinesi wabula ng'ekyebuuzibwa abasajja bano ani ali emabega waabwe era nga kino kiraga nti okugobwawo kw'abantu kuno tebaagobwawo lwakuba baali mu ntobazi wabula baagobwawo olw'okuba ekifo waliwo omugagga eyali akyagala kyannaku nnyo kansoga mutwale wa jjajja omulongo waswa omuluutansozi bwe tukomawo ate nkubuulye mukwano gwange ogenda kutyama wano. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo waswanga mu luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi kunyiye. Omulongo waswa ye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kaakati nno ebigambo bye bino akulira ebyokulonda mu ggwanga Uganda Engineer Simon Byabakama ebigambo biddugadde sijja kulonza sooka oli ebigambo bino ampuliriza. Kati atuliriza ogenda kukkiriza tugendeko ko mu nswera etubulire kiki kyeyina ku mmeeza yaayo enswera egamba ki? Tugenze mu nswera y'okukisenge ereese ki era egamba ki? Kiki kyetugamba akaseera kano kennyini kiriwo nga bwe mukimanyi nti byereeta ebiseera ebisinga bibeera byakyama nnyo neegenda maaso n'okulabika nti atuliriza ebituleetera ne tubitegeera ebiseera ebimu bagireeta misinde nejja ng'eweekeera paka enswera bw'ebituusa ku mmeeza yaffe era tubirina biibino bitegeere. Now amawulire gategeezezza nti omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni, President w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni, the fountain of honor, the appointing authority, nti akirowoozaako highly pressed sources ensonda nga za munda nnyo zitutegeezezzaako. Highly pressed sources at both the presidency and the commission, of course electoral commission yetutegeeza akakiiko ak'ebyokulonda ensonda ezeesigika munda mukko, of course neeri mu presidency w'ofiisi omukulembeze w'eggwanga nti essaawa yonna akirowoozaako
wayinza okubeerawo decision egenda okukolebwa nga yakugjawo top boss w'akakiiko k'ebyokulonda. Top boss tutegedde nti waliwo lipooti omukulembeze w'eggwanga lino Gen. Yoweri Kaguta Museveni gye yafunye oba gye yafuna gye buvuddeko. Lipooti eno ng'eraga corruption and abuse of office in the electoral body kiyagenda maaso n'okuba nti akyusa mu mwezi ogwa January, abalala n'abongera ebisanja, abalala basuula, kati bakulaga nti yafunye lipooti. Era nti obugumiikiriza buyinza okuba nga bumuweddeko ng'anaatera okuwuuba akabazi kakaabire ku mugulu gwa chairman w'akakiiko ak'ebyokulonda omulamuzi Justice Simon Byabakama ne deputy we mukyala Aisha Lubega, okusinzira ku galiwo report nti yayizizza omukulu. Abakulu bano jjukira nti baabongera ekisanja mu January w'omwaka guno. President Museveni n'abaako ba commissioners abawerako be yagenda maaso n'okuba nti ajjawo, bano bo ne basigalawo ng'alowooza nti ba commissioners bano be baali bawabya abakulu akulira akakiiko ak'ebyokulonda n'omumyuka we. Kakati ng'ozzeeko ko emabega Gen. Yoweri Kaguta Museveni emabegako yalina similar decisive steps zeyateekawoko ze yali ataddewoko mu kakiiko ak'ebyokulonda naddala nga twolekera akalulu. Mujjukira bwe twali twolekera akalulu k'omwaka 2021 yali Julayi w'omwaka 2020 Gen. Museveni yagoba eyali Secretary General yali Ssaabawandiisi w'akakiiko ak'ebyokulonda yali w'amaanyi mu biseera ebyo ng'omuyita Sam Lwakojo, n'amugoba n'amugjawo. Gen. Museveni era kuoba akabazi ke kaakabira ku yali omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda yali aluddewo era yali munene mu kakiiko Jotham Mutalemwa, abo n'abajjawo nga twolekera akalulu ako aka 2020 Mugomo. Kakati mu January ono atuliriza ayise omwaka guno gwennyini President Museveni yajjawo bankugambye nti yali alowooza nti bano be baali balemesa abakulu okutuukiza emirimu gyabwe. Dokita n'abaka abalala bagenda maaso n'okuleka nti aleeta okwali Dr. Sally Simba Kayunga, Pamela Etoni Okudi, Anthony Okero ne Robert Kasule Sebunya. Kakati kigamba okuba nti obugumiikiriza bumuweddeko. Yafunye lipooti nga wasigadde emyezi 16 zokka okugenda mu kalulu k'omwaka 2026. Twategedde Gen. Museveni yagenze maaso n'okufuna lipooti. Investigation okunonyeza okubadde kugenda maaso n'okuba nti kukolebwa. Investigation into allegations mu kakiiko ako ak'ebyokulonda. Meeting eyabadde mu State House Entebbe. Ensonda zitegeeza nti wano we yafunidde lipooti eraga byonna ebitambula, kubanga yali eragira dda bamukolera lipooti kakiiko ako. Aba anti corruption unit aba State House babadde wakati mu kuprobinga okwetegereza abakulu bakola bate mu kakiiko ak'ebyokulonda. Naye kigambo okuba nti yadde nga baakibaddemu era ne bakakasa nti wabaddewo okunoonyereza, naye ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ekya CID kyekyakoze lipooti ey'enkomeredde. Kaakati Direkita wa CID Tom Magambo nti buli kimu ng'akimaliriza yakikwanza omukulembeze w'eggwanga omwezi ogwo oguwedde. Lipooti yagenze okutuuka eri omukulembeze w'eggwanga ng'eraga nti waliwo okubulankanya okusooka ensimbi mu kakiiko kano, corruption, era nekiraga nti omukulu alabika nga obugumiikiriza bumuweddeko, ayinza okubaako kyakola. Essaawa yonna batubuulidde nti ensonga zibadde za corruption and abuse of office mu kakiiko munda. Naye bijjidde mu kaseera nga Gen. Museveni omwezi oguwedde yavudde n'ategeeza nti mu kalulu akaggwa ekibiina ekya National Unity Platform babba akalulu million namba. Babba akalulu million namba. Era n'ategeeza nti alina obujulizi. Olwedde akakiiko ak'ebyokulonda naye amaze okubamu ebituli nti aba NUP babayita bate kulitalaba ne batuuka n'okubba akalulu ke.
kakati amawulire ge tulina galaga nti waliwo lipooti eyamukwangiddwa edda nti anaatera okusalawo bano abasigaza oba nga babiri abajjawo. Simon Byabakama chairperson w'akakiiko k'ebyokulonda omumyuka we Aisha Rubega nti lipooti yabakoleddwako dde omukulu agirina ateekateeka akabazi nga batugafuna nga batugenda maaso n'okulabika nti tugalaba we naataddeko Pal FM ekkulera omuntu wa bulijjo. Kakati ne tululindirira tulabe kyekigenda okuvaayo naye byonna bijjidde mu kaseera nga mu palamenti eggwanga waliwo ababaka abaagala okulemberamu nti wabeerako enkyukakyuka ezikolebwa wakati mu kakiiko ak'ebyokulonda oba amateeka agafuga okulonda kuno singa tubanaba kubeera kalulu nga kabwenkanya n'amazima mu mwaka ogwa 2026 naye nga sofa ensonga tutegeezezza nti mu State House eyo mukulu munyiivu muzibu ayina embazzi enaatera okukaabira ku bantu nga bwe